tuwuliddayo nti abantu badde balonze bulungi ne waliwo bayingiridde ate nga beeyita nti balinawo obuyinza ne batabula ebintu ne binyiiza abalondeddwa babawaabirawo abo. Obudde buno bwe tulimu budde bwakweraliikirira nnyo. Abantu beeraliikirira wa binaabeera bitya, tugenda wa, ono ayogera kino oli ayogera kiri, ebimugoberera amateeka ebirala tebigoberera amateeka. Abataataganya ebyokulonda oba beeyingirira mu byokulonda so nga tesibuvunaanyizibwa bwabwe bw'abanga akoze ensobi tumutwale mu bubuga z'amateeka. The arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses, because some people have been saying, you give these people bail, give them bail. Yes, but because they are not Democrats, when we release them, they attack the witnesses. So I imagined my brother Museveni was revealing to the state that he's not the keeper of his sister. Otherwise, I am praying for him. I forgive him and his son because they do not know what they are doing. Anji okuvaako mu bitundu by'ensi ebyenjawulo kale nno bawuliddwako nga basitula amaloboozi gaabwe era bwe batyo nga bagoolekeza eri omulamuzi akulira akakiiko ak'ebyokulonda Simon Mujenyi Byabakama kale waakiri abayambe ateeke ddala forms ku mutimbagano eziraga byonna ebyava mu kaluko bwa pulezidenti ak'omwaka 2026 newankubadde nga kino abadde tannaba kubeera nga akikola. Kale nno olunaku olwaleero Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala amanyikiddwako nga Paul Ssemwogerere avuddeyo n'amuteeka ku kazito maaso ku maaso ng'amulagira oba annyonnyole lwaki bannayuganda bwe bagenda maaso n'okubeera nga balonda mu kalulu byawukanira ddala n'ebyo ebirangirirwa akakiiko ak'ebyokulonda. Simon Mujenyi Byabakama avuddeyo naye n'agenda maaso n'okubeera nga yeewozaako emboozi tugenda kubeera nga tugikuwa mukwano gwange. Asonga ate mu ngeri emu akawungeezi ak'olunaku olw'eggulo General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yavuddeyo n'ayogerako ne bannayuganda okuvaako mu bitundu by'ensi ebyenjawulo, yavuddeyo n'ayogerako nabo era ebimu ku ebyo byagenze maaso n'okubeera nga ayogerako. Yayogedde ku mukyala amanyikiddwako nga Dr. Miriam Matembe agamba nti ono yaleetebwa mu kooti ng'awenyeggera wabula ate bwe yali ava mu kooti obanga bamaze okubeera nga bamuta ku kakalu ka kooti yeerabira okubeera nga addamu okubeera nga awenyeggera. Kale nno Dr. Miriam Matembe onono naye avuddeyo n'amwanukula amugambye nti muganda wange olina ebintu bingi byogenda mu maaso n'okubeera nga weerabira nti ne mu Bayibuli mulimu Kayini ne Abel. Kale nno omu ku bo yagenda maaso n'okubeera nga asanjaga munne era bw'atyo Mukama Katonda bwe yamubuuza munne aliwa yamugamba anti nno sinze mukuumi wa muganda wange. Kale nno emboozi naye ogenda kubeera nga ogyetegereza. Mu ngeri emu General Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'ayogera ku basibe bonna aba opposition abagenda maaso n'okubeera nga bavundira mu makomera era ono n'ategeeza nti si mweteefuteefu kubeera nga ate abantu bano lwansonga nti bw'anaabata bagenda maaso n'okubeera nga bakyankalanya obujulizi. Byonna atugenda kubeera nga tubyetegereza mukwano gwange olunaku luno olwaleero. So nga ate ne bannamateeka bavuddeyo ne bamwambalira ku bigambo byayogedde ku Dr. Kano Kizza Besigye. Yavuddeyo n'ategeeza nti ono yeyeremeza mu kkomera mu bbanga lya myaka 2 tayagala kubeera nga awozesebwa. Kale nno emboozi nayo tugenda kubeera nga nayo tugyetegereza mukwano gwange. So nga ate omu ku batandisi b'omukutu ogwa NTV oba ekitongole ekya Nation Media Group yavuddeyo n'ategeeza nti bonga ekitongole kyonna ekya NMG asibeeteefuteefu kubeera nga bagoba ba editor oba n'abakozi abamu mu kitongole ekyo olw'okuba baagala okusanyusa gavumenti okubazza ku mpewo. Kale no yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti laazima waakiri obutabazza ku mpewo naye nga bo okubeera nga bagoba abantu baabwe tebajja kusobola mukwano gwange. So nga ate waliwo n'amawulire agamu agagenda maaso n'okubeera nga gasatuleetinga ku mutimbagano okwo gagalaga nti oba oliawo General Muhoozi Kainyerugaba si mutabani wa General Museveni. Emboozi nayo ogenda kubeera nga ogyetegereza. Tulina ebintu bingi nnyo gamba nga David Lewis Lubongoya olunaku olwaleero agenzeeko n'akyalira abamu ku abo abayizi abaabo abasibe abali mu kkomera. Byonna ogenda kubeera nga obifuna wano ku mukutu ogwa DPTV Uganda. Kankole bwe nti nzije ate tubyogere.
nze ne muwanga twawerera abaana baffe mu busente bwaffe obw'ekinaku naye teri mwana wo gy'anoonya mulimu ne bagumuwa agakatona mu ggulu mbiddamu omwana owange yagenze bino nakugamba akalulu kaggwa kati katwanike bwanisi bantu omwana owange yasomera electrical engineer yagenze mu civil aviation owulira n'akola interview yasoose n'abeera wakubiri kuba alina mune yabadde amulabira ki ekigenda mu maaso bagenze okumaliriza interview okategeera okumaliriza interview nga bali bagamba emirimu gyonna gundi yagitwala erinnya ndiryogera gye bujja nditegedde naliwulirako okategedde kati omwana n'akomawo n'atuula waka bino bimaze otulaga nti buli muntu yani akyogedde oba abadde asiimwe buli muntu gaba wa woofiisi baluganda si nsonga tebasoma bako bamikwano baana babaaba baani baleeta woofiisi nejjula ne babba n'okusoma ne basomera ku mulimu okwo nze ne muwanga twawerera abaana baffe kale ankwanirizaako gwewenna agenda maaso n'okubeera nga otugoberera okuvaako mu bitundu by'ensi eby'enjawulo omukutu oli ku gwa DPTV Uganda Down People Television gwewenna nga otwegasseeko olunaku olwaleero ngenda kukusaba mu buwombeefu obw'ekitalo agenda maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno ate gwe omukadde gwe tuze tutambula naawe agenda maaso n'okubeera nga otuweera vidiyo yaffe eno like jjukira nti buli woogiwa like gigiyambako okubeera nga edduka ku sipiidi ya yiriyiri bwetyo netuka ku buli muntu sekinnoomu eyeetaaga okubeera nga awulira information eno nga bulijjo I'm always your boy Morgan Keys 256 official CEO Kalidalu content creator the Ruwero's finest Mr Perfect n'olunaku olwaleero nzaaliwo sajjime olunaku olwaleero tali naffe lwansonga nti waliwo era still ekirwadde ekyazzeemu okubeera nga kimubala embiriizi so sajjime taliiwo era muddeemu nate nga bwe nabasaba ku mulundi guli okubeera nga mumuteeramu essaala ne ku mulundi guno muddeemu neera mumuteeremu essaala naye nga nzikiriza weewaawo era ajja kuddamu okubeera nga assuuka so osobola okugendako wansi mu comment section kale nno n'omwagaliza okubeera nga assuuka obulungi naawe ayina akasimu ke osobola okubeera nga omuyisaamuko ku lukomo lw'essimu ate munaaye n'omubuuzaako oba oliawo n'okubeera nga omuzzaamu amaanyi so sajjime taliiwo leero Sam Morgan yaliwo leero so era awo wenjagala okubeera nga ntandisa n'omukyalo ono amanyikiddwako nga Justin Buchana y'omu ku abo abasinga okusambira ekikopo naddala gavumenti ya General Museveni oba oliawo n'ab'ekibiina kyonna ekya NRM era ne gye buvuddeko omukyalo ono yatutegeeza nti nga General Museveni bwe bamuwaayo emyaka 5 kale no asaanidde okubeera nga aweebwayo n'emyaka emirala 10 kakati y'omukyala y'omu olunaku olwaleero agambye nti ye yalina omwana we yamusindika mu kitongole ekya civil aviation agende maaso n'okubeera nga akola interview bamuwe omulimu wabula agenda okubeera nga asanga nti emirimu gino gyali gyatwalibwa dda era nga omuntu ow'olubatu yezza emirimu gino n'agamba nti gino gyange kitegeeza omuntu oyo ali mu ofiisi eyo yali emirimu gino yagirizavingira ab'eŋŋanda ze tukinajjukirwa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimu ku bigambo bye yasimbangako essira naddala mu campaign ze twakavaamu zino ez'akalulu ka bonna aketwavaamu aka 2026 yatugamba nti naddala abakozi bonna abali mu bitongole bya gavumenti bava mu famire emu weesanga nti kafamire kamu kegakwata emirimu gino kale nno omukyalo ono oba oliawo yalinga adifendinga gavumenti eno ng'alowooza banaamuwa ekifo naye nno tebyafunyise nga n'omulimu okukakkananga omwana we bagumummye kale nno akyongera okukkaatiriza ekigambo nti newankubadde nga obeesibako naye si ggwe omu ku abo kale nno agendako wansi mu comment section oba oliawo omumpeere amagezi ate tugende maaso n'okubeera nga tweyongerayo bwe tuba nga tweyongeddeyo njagala tugendeko naddala mu kibiina ekya NUP era nga olunaku olwaleero njagala tutandike n'amazaalibwa amazaalibwa gano ga mwana muwala mukubi wa bifaananyi akwoteka n'okubeera nga akulembera bannamawulire ku kibiina ekya National Unity Platform amanyikiddwako nga Swabla ow'omukisa kale nno olunaku olwaleero ku myaka gy'alina agenze maaso n'okubeera nga agattako omwaka omulala mulamba kale nno tumwagaliza amazaalibwa amalungi newankubadde nga omwagalwa we darling we amanyikiddwako nga Tas Calvin oba Bobby Giant taliiwo akubeera nga amwagaliza naye
amazaalibwa amalungi wabula olunaku olwaleero asobodde okubeera nga agattako omwaka omulala mulamba so tumwagaliza bisinga so obaolyawo n'amazaalibwa amalungi. Happy birthday to you Swabula ow'omukisa. Kale nno bwe tuba nga tuvuddeko awo njagala tugendeko era mu kibiina ekya National Unity Platform olunaku olwaleero Secretary General w'ekibiina kino amanyikiddwa nga David Lewis Rubongoya kwoteekako Nubian Lee n'abakulembeze abalala mu kibiina kino bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga bakyalirako abaana b'abasibe naddala mu masomero gano. So era abamu kwabo abaana be batutegeezezza nti basobodde okubeera nga bakyalira ku mwana wa Olivia Lutaaya oyo naye kinajjukirwa nti ali mu kkomera era nga emisango gy'alangibwa atuyinza okugamba nti nagyo gya byabufuzi akooteeka n'omwana wa Akileo Kivumbi naye bavuddeyo ne bategeeza nti olunaku olwaleero basobodde okubeera nga naye bamukubako eriiso so amukulikireeyo ddala newankubadde nga bazadde baabwe baali bagezaako okubeera nga balwanirira future zaabwe kakati obaolyawo kyekibatadde mu makomera okubeera nga bavumirira enguudo embi amasomero amabi amalwaliro amabi kwegamba buli kimu ekiri mu Uganda nga kiriwo mu ngeri yagadibengalye eddembe ly'obuntu nga lyo wano mu Uganda tuyinza okugamba nti twali kubira dda bye kubanga buli muntu asula ku bunkenke tebuukye wabula akawungeezi k'olunaku olw'eggulo nga tetunaba kubeera nga tutuuka kawungeezi k'olunaku olw'eggulo njagala nsooke nkujjukize nti lwabadde lwakutaano lwa wiiki eno abasibe bano obaolyawo twabadde tusuubira nti bayinza okubeera nga bajja kuweebwayo omukisa obaolyawo bajja kubeera nga babawa bail nga omulamuzi bwe yavaayo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti ennaku z'omwezi 10 bayinza okubeera nga babayimbula. Kale nno omukulembeze atwala eggwanga lino oba afuga eggwanga lino General Museveni Kibuhaabulwa yavuddeyo n'ategeeza nti singa banaagenda maaso n'okubeera nga bata abasibe bano aba opposition kiyinza okubeera ekintu ekijja okuteeka eggwanga lino erya Uganda mu bulabe lwa nsonga nti abantu bano bwe banaabayimbula mu kaseera kano bajja kutaataaganya obujulizi era batiisetiise n'abajulizi. Olowooza nkulimba kankwe ku bigambo bya General Museveni byayogedde akawungeezi k'olunaku olw'eggulo. Those who have been putting forward the slogan Bizemu, you know they are good at bringing slogans which are just empty. Bizemu. Ebyedda. The arrested opposition lawbreakers may not get bail because they threaten the security of the witnesses. Because some people have been saying, you give these people bail, give them bail. Yes, but because they are not Democrats, when we release them, they attack the witnesses. You cannot have democracy without people with the spirit of democracy, with fascists. Why should you intimidate a witness if you are innocent? Why? And threaten. So the answer why we oppose bail is because they come now to attack the witnesses. Now if we allow the witnesses to be attacked, in future we shall not get witnesses. The security forces can even start doing other bad things, like if they are blocked, the legal way is blocked, they can start extrajudicial executions, shoot somebody, say, oh, he was running away, he was escaping, we shot him. You should be happy that the security forces are not doing mob justice, because the civilians gave up. That's why they do mob justice, gave up on the legal system. But the security people are still bringing these people to court. Kale byebyo mukwano gwange ebigambo bya General Museveni nate byayogedde ku basibe akawungeezi k'olunaku olw'eggulo naye nga bwe nkulaze nti abaana bano bazadde baabwe bali mu makomera so nga ate abaabano b'abantu bo bali mu kubeera nga batuukiriza future yaabwe nga n'abamu bonna babaagaliza ekisinga naddala wano mu nsi era bituuka mu byensoma bafuba okubatwala mu masomero ag'ebbeeyi naye nga bano n'okubeera nga bateebwa baddeyo basange famire zaabwe baddeyo bakuze abaana baabwe babateekemu empisa ez'obuntu. Mukwano gwange General Museveni agamba nti kino tekisoboka kikafuuwe tajja kubeera nga akisobola era okubeera nga babayimbula akaseera kano so n'omukisa ndowooza ogwabaddewo nga tugamba nti abantu bano bayinza okubeera nga bateebwa mukwano gwange guyinza okubeera nga
gulimu kigoye wezinge. Teyakomyawo yavuddeyo n'ategeeza nti wano munda mu ggwanga erya Uganda temulimu kye bayita abduction. Bw'atyo bwe yagambye era n'agamba nti mmwe mwenna abawoza mbu bizzeemu agamba nti muyinza mutya okugamba nti bizzeemu ng'abamenyi b'amateeka edda bwe baakwatibwanga battibwanga buttibwa wabula ku mulembe gwa NRM bano bagenda maaso n'okubeera nga baleetebwa mu kkooti. Kale nno bw'atyo agamba era General Museveni ono bwe yabadde ayogera ebigambo bino yagambye nti ku mirembe giri emikadde buli mumenyi w'amateeka bwe yakwatibwanga yattibwanga buttibwa era okukakasa bino yaleese n'obuwanga n'abulaga public n'abagamba mulaba bano abaakwatibwanga battibwa. Then awo njagala twebuulize abantu nga King Zale baliridde wakubanga bo tebalabikangako kubanga omuntu wabanga akwatiddwa ogamba nti temulimu abduction oba kye bayita abduction nsuubira bwe bamukwata tubeera tumusuubira mu kkooti mu ssaawa nga si nnyingi oba oliawo eziyiseewo ne n'akaseera kano tugenda mu myezi nga 3 si wala nnyo. Munnakibiina ekya NUP amanyikiddwako nga King Zale oye tamanyikiddwako wawaali. So kankuwa ebigambo bino ng'ate omukulu atutegeeza nti muno munda mu ggwanga eya Uganda temulimu abduction. Those who have been putting forward the slogan Bizzeemu, you know they are good at bringing slogans which are just empty. Bizzeemu. Ebyedda. Kidnapping people and so on. Bizzeemu. Meaning the bad things of the past have come back are wrong. Ebyaliwo, the past happenings meant that anybody arrested or abducted would not go to court but would end up as a dead body at Namamve Forest, the River Nile, or Kaya's farm. So to have somebody arrested and taken to court, and then you say Bizzeemu, you are really deceiving yourself. Kale byebyo byagenze maaso nate n'okubeera nga ate ayogera awo nga tuvuddeko ate awo njagala nkutwaleko ekibaddewo mu kitambiro kya mmisa ekibaddewo olunaku olwaleero era nga wano Ssaabasumba ow'essaza ekkulu erya Kampala amanyikiddwako nga Paul Kawanga Ssemwogerere ono nno avuddeyo n'ateeka ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ku nninga omulamuzi amanyikiddwako nga Simon Mujenyi Byabakama ng'amugamba aveeyo annyonnyole lwaki bannayuganda be bavaayo ne balonda era bwe batyo ne bakuuma ate si byebyo ebigenda maaso n'okubeera nga birangirirwa nga ne bakusaba results oba oliawo toziteeka ku mutimbagano. Bino byonna abyogedde amusimbye maaso ku maaso tewali nti ate akamutume oba muntwalire obubaka buno bumutuukeko byonna abimugambye Simon Mujenyi Byabakama naye waali awo era mu kwewozaako kwe Simon Mujenyi Byabakama avuddeyo n'agamba nti mwe mulina okwemulugunya kwonna mugende mu kkooti lwansonga nti ekkooti oba oliawo ze zitaawuluza abantu. Ono nno avuddeyo n'okwogera ku kalulu aka bachairman akagenda maaso n'okubeera nkagenda kutegekebwa n'agamba nti kakati ku mulundi guno twabagamba nti muveewo mudde waka kati ku bwa chairman temuvaawo mugende maaso n'okubeera nga musigalawo. Ekibuuzo ekyebuuzibwa kiri nti bwe kubanga ku mulundi guli baagambanga abantu bw'omala okulonda tosigala ku polling station vaawo genda kati ate lwaki ku mulundi guno ku bwa chairman teyabagamba nti bwe mumaliriza okulonda neera muveewo mugende kamukuwe. Mu kitambiro kya mmisa ekyetabiddwamu abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda nga bakulembeddwamu ssentebe waako omulamuzi Simon Byabakama, Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere ategeezezza nti ebyokulonda birina okubeera eby'obwenkanya kubanga amaloboozi g'abantu ge gasalawo obukulembeze bw'eggwanga. Oluusi tuwuliddayo nti abantu badde balonze bulungi ne waliwo bayingiridde ate nga beeyita nti balinawo obuyinza ne batabula ebintu ne binyiiza ababalondeddwa babawaabirawo abo. Ssaabasumba era alaze okweraliikirira olw'embeera gy'agambye nti etandise okweyoleka mu ggwanga ng'abantu bangi batambulira mu kubuusabuusa n'okwebuuza obanga amaloboozi gaabwe ddala gakyaweebwa ekitiibwa. Obudde buno bwe tulimu budde bwa kweraliikirira nnyo.
abantu beeraliikirira oba binaabeera bitya, tugenda wa, ono ayogera kino oli ayogera kiri, ebimugoberera amateeka ebirala tebigoberera amateeka. Mu kwanukula ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama agambye nti amateeka ga Uganda galambika bulungi engeri omuntu gy'asobola okunoonya obwenkanya singa aba abuusabuusa ebyo ebiba birangiriddwa, bw'atyo n'akubiriza abantu okukozesa embuga z'amateeka okusinga okutwalira amateeka mu ngalo. Njagala abategeeza tubakakasa kintu kimu nti eggwanga lyaffe litambulira ku mateeka. Nkiddamu, eggwanga lyaffe litambulira ku mateeka. Ekyokubiri, tere muntu yenna ali waggulu w'amateeka. Sisitimu ya kooti weere kyakola. Abo bonna abataataganya ebyokulonda oba beeyingirira mu byokulonda so nga tesibuvunaanyizibwa bwabwe, bw'abanga akoze ensobi tumutwale mu buga z'amateeka. Mu kiseera ng'eggwanga lyetegekera okulonda kw'abakulembeze b'ebyalo, Byabakama akuutidde bannayuganda okujjumbira okulonda kuno n'okukakasa nti abo balondeddwa be balangirirwa kibayamba okufuna obwenkanya obwogerwako. Okwawukana akali akalulu akawadde ku mulundi guno, bw'omala kulonda toddayo waka, beera waawe. Toddayo waka, ngero beerawo. Sigambye ng'obeerewo kakuume bukabanje, nedda. Byabakama era alabudde abakulembeze b'ebyalo n'abo bonna abeenyigira mu kuwandiisa abalonzi obutagezaako kuyingiza abantu abatali batuuze mu bitundu ebyo, ng'agamba nti ekyo kyonoona obwenkanya obw'okulonda era kimenya amateeka. Wadde walonda mu kulonda kuno okubaddewo, bw'obanga teweewandiisiza mu regisita eno ey'abatuuze abo bawangazi b'omu kyalo, sebo nyabo tojja kulonda. Mu kitambiro kya mmisa kyekimu kino, Ssaabasumba aliko abaseminaali abasoma mu 30 baawadde omuluka gw'obusomi n'obuweereza era aliko entanda gy'abasibiridde. Omulimu ogwakwasiddwa gwakuyamba abasisimuuti ne bajjaako nawe webulimo okuwa abasika Kristo omuliro n'abalwadde ngabaseetezinga nga bali babadde tebazibadde. Mu kusaba okw'olunaku olwaleero, essira liteereddwa nnyo ku bwenkanya, obwerufu n'okussa ekitiibwa mu ddoboozi ly'omulonzi kuba bye bisobola okunyweza obwesige obw'abantu mu dimokirasiya n'okukuuma emirembe mu ggwanga. Alright, kale bwe tubanga tuvuddekaawo ate ne tugenda maaso n'okubeera nga tweyongerayo mukwano gwange, njagala tugendeko mu mboozi ya Gen. Museveni akwoteeka n'omukyala amanyikiddwako nga Dr. Miriam Matembe. Dr. Miriam Matembe kyemmanyi mwenna abali kuno mwakitegeerako nti omukyala ono yagenda maaso n'okubeera nga akwatibwa n'abuzibwawo, oluvannyuma n'agenda maaso n'okubeera nga aleetebwa mu kooti, era gye byakkira ng'ono basoose ne bamwongerayo naye ate ne bamaliriza ne bagenda maaso n'okubeera nga bamuta. Then Gen. Museveni olunaku olw'eggulo bwe yabadde nga ayogerako eri eggwanga, yavuddeyo anti sisita we amanyikiddwako nga Dr. Miriam Matembe ono yaleetebwa mu kooti era n'alaga omulamuzi nti yali muyi nnyo nga n'okuwonyera awonyera era ng'alaga nti yeetaaga kubeera nga alaba omusawo. Wabula Gen. Museveni ayongerako n'agamba nti omukyala ono bwe yagenda maaso n'okubeera nga ateebwa yeerabira okubeera nga afuluma awonyera, lwa nsonga mbu yafuluma n'agenda maaso n'okubeera nga awaga buwazi era n'azzaamu n'abakyala amaanyi, era bw'atyo Gen. Museveni n'amusekerera. Kale nno okusinziira ku Dr. Miriam Matembe avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga naye amwambalira. Wabula nga sinaba kubeera nga nkuwuliza ku Dr. Miriam Matembe, amunzikirize ate nsooke mbawe ku bigambo bya Gen. Museveni bye yamwogeddeko. I could even see my sister Matembe limping into the court. When she was coming in the court, she came limping. I was worried. But forgot to limp. When she was leaving the court, she walked. Yeah. She had forgotten to repeat the scene. I saw the video. Therefore, those who want to know the truth, wait for the trials of the accused people.
That's what you should do. You should all be demanding abantu mubalete mu kooti tuwulire amazima. Omulimba ali ludda wa? That should be the demand. Byebyo ebyabadde ebigambo bya General Museveni. Kale nno yabyogedde kawungeezi kalunaku lwaggulu era bugenze okubeera nga bukya olunaku olwaleero nga Dr. Miriam Matembe avuddeyo nga bumumanyi anti tanywa guteese n'agenda maaso n'okubeera nga amwanukula era n'amutegeeza nti General Museveni wano nakuwulidde nga onjogerako simanyi oba omulamwa gwabadde gwakwogera ku nze n'agamba nti nakuwulidde n'okuwulira nga omookinga era bw'atyo n'agamba nti newankubadde nga wanjogeddeko ebigambo bino byonna n'amujjukiza nti ne mu Bayibuli mulimu w'osobola okubeera nga osomera nti Kayini yagenda maaso n'okubeera nga asanjaga Abel era bw'atyo bwe yamala okubeera nga amusanjaga Omukama Katonda yayisaamu eddoboozi lye n'amubuuza nti Kayini muganda wo aliridda wa era bw'atyo Kayini n'amutegeeza nti oboolyawo sinze mukuumi owa muganda wange. Kale nno ne Dr. Miriam Matembe avuddeyo n'amugamba nti bino ebigambo byonna bye wanjogeddeko nkimanyi mutabani we yagenda maaso n'okubeera nga ampamba n'ambuzaawo newankubadde nga bandeeta mu kkooti ne bampozesa naye mmwe kambasonyiwa busonyi lwa nsonga nti sirina oboolyawo kyembavunaana kiri awo ate mmwe kennyini temumanyi kye mukola naye kyonna kye mukola kya bulabe eri eggwanga lino. Kanko ku Dr. Miriam Matembe then ate nkomewo oboolyawo tweyongereyo. As I listened to my brother Museveni's national state address in which he made a mockery of me and he even laughed after his son had captured me, disrespected me and mistreated me in his whatever they call it. But as I was considering and calling upon my God to help me and calm me down, he reminded me of the story of Abel and Cain. When, after killing his brother, Cain declared to God that he was not a keeper of his brother. So I imagined my brother Museveni was revealing to the state that he's not the keeper of his sister. So now, I would like to remind my brother of that very curse that God declared upon Cain and invite him to respond to God like Cain responded when his sentence was a bit reduced. Otherwise, I am praying for him. I forgive him and his son because they do not know what they are doing. Kale bw'atyo Dr. Miriam Matembe bwe yagenze maaso n'okubeera nga ate ye ategeeza. Then mbu yabadde bisuubirwa okubeera nti General Museveni ajja kubeera nga akoonako kwabaddeko okuggala ekitongole ekya NMG naye kino talinawo yadde weyakisenyezaako era nga n'ekiwandiiko ekyafulumizibwa ne kiteekebwa mu mawulire kyaliko oboolyawo nga kifulumidde na ku mukutu ogwa minisita owa ICT amanyikiddwako nga Kasule Lumumba. Kale era kino kyaleseewo ebibuuzo bingi kw'oteeka n'abakozi okuvako mu kitongole kino ekya NMG era nalabyeko omusajja amanyikiddwako nga Patrick Mukasa nga yeebuuza naga nti General Museveni okubeera nga takoonye nakyakubeera nga baggulawo oba ekitongole kino badde mbakiggulewo kubanga baagamba nti omukulembeze ye kennyini
yatuma ebitongole ebyokwerinda omwali poliisi omwali UPDF n'ebitongole ebirala ne bigenda maaso n'okubeera nga bisalako ekifo kino. Kale nno kyabeewuunyisizza nnyo okubeera nga ate teyakyogeddeko, naye nga wano twabadde tumaze okubeera nga tufuna ebigambo eby'omu ku abo oba oliawo abaggulawo ekitongole kino amanyikiddwako nga Wafula Ogutu. Ono nno yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti tetujja kubeera nga tugoba muntu yenna mu kitongole kino, kubanga amawulire gye buvuddeko awo gabadde gajja gaafulumizibwa nti abakulu baagala ekitongole kino babeeko abamu ku basunsuzi b'amawulire be bagoba, akwoteeka n'abasomi baago nawe bagenda maaso n'okubeera nga bagobwa, n'abakulembeze abamu mu kitongole kino abagobwa. Kakati nno ono yasinzidde lunaku lwaggulo n'avaayo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti bo nga abatwala NMG tebalina muntu yenna gwe bagenda kubeera nga bagoba, kubanga bye banaagoba omuntu yenna bagenda kubeera nga abamuliddemu olukwe, kubanga byonna ebibadde biweerezebwa abakulu bano babadde batuulanga ttiimu ne bamanya biki ebigenda ku mpewo na biriwa ebitasaaniddwa kubeera nga bigendako. Kale nno bagamba bo nga bo tebalina ge bagenda kubeera nga bagoba. Waakiri omukutu gunaasigala nga muggale mpaka ne bakimanya nti omukutu gwaggalwawo paka, naye okubeera nga bagoba omuntu mbu tugenda kugoba ono noono tetumwagalamu tulyoke tuguggulewo, bagamba nti ekyo apaana waakiri atunaasigala nga tuggaddewo. Then bwe mba nga nkuggyeko awo, General Museveni yagenze maaso n'okubeera nga ayogerako ku retired Colonel Dr. Kizza Besigye Kifeefe. Ono n'avaayo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti Besigye ono gwe mulaba yagenda maaso n'okubeera nga yeeremeza mu kkomera. Jjukira nti ku mulundi ogusembyeyo Dr. Kano Kizza Besigye abawaabi oba oliawo abamuwolereza balooya be bonna, Martha Karua oyo we baamugamba wano munda mu ggwanga lino erya Uganda oliraba tukwatanga ekkubo n'okomawo wano, ate nga ye Ssaalongo Erias Lukwago oyo ye ali mu kkomera gye bagenda maaso n'okubeera nga bamutereka. Kale nno ye General Museveni bwe yabadde nga amwogerako yagambye nti Besigye bw'abeera nga ali mu kkomera ateekateekawo nnyo katemba era asobola n'okulowoozesa nti oba mu kkooti bw'aba atuuse mu kkooti ayinza okulowoozesa nti eno theatre byabadde bigambo bya General Museveni. Kale nno olunaku olwaleero bannamateeka bavuddeyo ne bagenda maaso n'okubeera nga bawakanya byonna ebyayogereddwa General Museveni, era benjagala okusooka okubeera nga nkuwaako then ate tweyongereyo Kirakere eggwanga kawungezi k'eggulo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yakoonye ku musango gwa Dr. Kizza Besigye ogukandaaliridde n'ategeeza nti Besigye yasibye omusango gwe nga yeebuuza lwaki takkiriza kuwozesebwa aswaze gavumenti. Why would this great democrat and human rights fighter spend so many calories on refusing to come to trial where he has got opportunity to prove his innocence and expose the undemocratic behavior of the dictatorship of Museveni and his family? Kyokka bannamateeka ab'enjawulo kino bakiganye nga bagamba nti omuntu ali mu kkomera talina ngeri gy'ayinza kugaana kuwozesebwa. Ebintu bigenda mu maaso byava ku state n'emuteekako omusango ate abatali redde kuwoza omusango. Ninga blame esinga eri ku saidi ya gavumenti ezeekola ebintu ebitakwatagana ebitakkirizibwa mu mateeka. Bagamba nti Besigye yakwatibwa e Nairobi mu 2024 n'avunaanibwa mu kkooti y'amagye eyasattulwa kkooti ensukulumu, oluvannyuma n'avunaanibwa mu kkooti eza bulijjo ezitutte ebbanga, ekintu ky'otayinza kunenyeza Besigye. Bw'aba akyagezesebwa mu military court, lawyer gwe bayita Aaron Kizza nga alipresentinga Besigye ne bamukwata ne bamuteeka mu ekitalya. Amidst all that, amidst mu katembo yonna, Supreme Court negamba ba civilian tebakkirizibwa kuwozesebwa mu kkooti z'amagye. Bagasseeko nti Besigye ng'atuuse mu kkooti z'abantu ba bulijjo ne gye buli eno Ssaabawabi wa gavumenti tayanjulanga bujulizi bwe balina ku Besigye eri bannamateeka be nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka w'eggwanga kibasobozese nabo okuteekateeka okwewozaako ng'akadde konna Ssaabawabi aba asaba budde n'olukusa olw'omukkiriza okufuna bwino ku ssimu z'abawawaabirwa wamu n'okukweka abajulizi ekitali mu mateeka. Mu mateeka nebiri mu kkooti ku court proceedings si kituufu kubanga state aba DPP baroya ba state
naba investigators tebali ready bamaze emyaka ebiri mu yonna tebali ready ate Dr. Besigye tebamuwa ekibayita pre-trial disclosure za statement za bakola ku police manya investigation baloya ba side ya government bagamba abajulizi tubayina bali mukaaga naye ate tutugenda bavunula manya gaabwe katate ni tudda mu katembo oyo bibuzo ku bibuzo kulwaki temwagala bavunula abere ne kitwala obudde ate bwe twavudde mu katembo oyo ebyo byonna biri ku side ya state bwe twavudde mu katembo oyo ate ne bakwata Elias Lukwago eteeka ligamba ngu omuntu gwe muteekako omusango gwa criminal ngo guno gwa treason oboine kumuwa documents zonna state ina kumuwa documents zonna na statements z'abajulizi nabisoma munategeera ngo musango ogustate mutadeko gwa treason obujulizi obubayina buli bwebuti bamenya akawaayiro 28 akassemateeka w'eggwanga wamu n'amateeka g'ensi yonna agayitibwa International Covenant on Civil and Political Rights agawa omuwawaabirwa eddembe okufuna munnamateeka gwayagadde okumukiikirira nga bagamba nti gavumenti yerwisizza okumuwozesa kavunayagana munnamateeka we okuva e Kenya Martha Karua okuyingira eggwanga n'okukwata Elias Lukwago. Akawaayiro 23 n'akawaayiro 28 akassemateeka kagamba ntino omuntu yenna ali before court as an accused person akkirizibwa okulonda lawyer gwe yeyagalidde gwanalaba nti yagenda omuwoleza omusango guno bagamba nti singa ebikabesi sobola okuza wabula bagamba nti kijja kuba kya buswavu. Takiza Besigye ne ssemateeka ye emukkiriza kubanga asazeewo okugamba nti ayagala kwewolereza omusango naye asobola okugenda musango gwe n'aguwoza mpaka nga guwedde naye tulaba nti ebiba buvuddemu biba kote ezisingako ku high court ziyinza okubisazaamu. Basobola kumuwozesa talina bannamateeka naye kimenya ssemateeka yaffe kimenya ssemateeka. Bano kati bawadde omukulembeze amagezi okusaba ebiwandiiko ebitongole ebya kkooti okusobola okutegeera obulungi ebifa ku musango ne bawa ne Besigye amagezi okutandika okulowooza ku ky'okulonda bannamateeka abalala. Kale byebyo nno mukwano gwange then bwe mbanga nkuggyeko awo njagala ate nkuwe ezimu ku ezo emboozi ezibadde zisatulatinga ennyo ku mutimbagano wiiki eno. Kale nno era emboozi njagala okubeera nga nkusunirako yeeyo eyabaddemu ebigambo ebigamba nti General Muhoozi Kanyerugaba kigambibwa nti si mwana wa General Museveni wabula mwana w'omugenzi amanyikiddwako nga Meja General Tuminali Chiweru ow'eggwanga erya Tanzania eyali mukwano nnyo ogwa General Museveni mu biseera bye baalimu nga bawangaalira mu bitundu eby'Etanzania eyo. Kale nno era okusinziira ku bigambibwa Chiweru yaleka olukalala lw'abaana kubanga yalina abaana bangi bwe yali tannaba kubeera nga afa era Muhoozi mbu kigambibwa okubeera nga mwana we ow'olubereberye. Kale nno oluvannyuma lw'ebigambibwa bino byabotoddwa musajja mukulu amanyikiddwako nga Gideon Tugume ng'asaba yabadde asaba General Museveni akkirize akole DNA ku mutabani we oba gwayita mutabani we amanyikiddwako nga General Museveni General Muhoozi Kanyerugaba. Kasooke nkuwe emboozi eno then ate nkubuulire bizibu ki be yazaalidde abasajja abakulu bano. Mwezi ogwokutaano 2021 kigambibwa nti yaleka erinnya erisooka nga Muhoozi ye mutabani we bakukebere enanga butonde nga mwakebedde abakafeero mwakebedde baki mwakebedde baki badde bayina enkaya anti era nene enkaya na kweziri n'enkaya na kweziri rudawa mu 1974 waliwo omusajja yali akulembera amajje Tanzania Dar es Salaam abamayita Tumineri Chiweru oyinza okumunoonya ku Google. Tumineri Chiweru yali Meja General Tanzania Dar es Salaam nga yakulira sekta ya Dar es Salaam yali mukwano gwa President kati Yoweri Museveni era nga omusajja oyo yali coordinating amajje aga Uganda amajje agakwa agaza okulumba Uganda bajeko Idi Amin. Omukulu oyo yafa ngera kuzo mwezi 14 ogwokutaano
221 naye bwe yali agenda okufa mu lisiti gye yaleka abantu mu baana be kigambibwa nti yalekamu n'erinnya lya Muhoozi hati kakwanga naye ogambye yali ani bamuyita Tumuneri Kiweru mu Tanzania yakola atya yaleka yafanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano 2021 n'aleka nga bwe kyandibadde ekira mu famire kigambibwa nti yaleka erinnya erisooka nga Muhoozi ye mutabani we. Ebigambo n'endowooza by'owulidde si by'abakulu abaddukanya reediyo eno wadde abakozi abagikolako wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'owulidde. Ebigambo n'endowooza by'owulidde si by'abakulu abaddukanya reediyo eno wadde abakozi abagikolako wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'owulidde. Olulimi lwe boogera lulimu engeri gy'olunyankole lulinga olunyankole bwe lutyo kati ne tugamba nti bwebanga bwekityo nga kitandise okujja bwekityo tukebere tutegeere kubanga bwe nagenza okugira nange kugira bwe nti ku kifaananyi ng'omulabira ddala linga afaanana ku Uganda affe ono tekibaamu obuzibu tutegeere kubanga muganda affe baamuzaaleera Tanzania era ennaku z'omwezi 24 ogwokuna 1974 ate oli gye yali ate yali mukwano gwono kisoboka kubanga tomanya kale mukwano gwange kale nno oluvannyuma lw'okubeera nga ayogera ebigambo ebyo waliwo ekiwandiiko kye bayita kikiro kitwala omunaku ekifulumiziddwa omukutu gw'amawulire ogwa Radio 4 era nga radio eno eya minisita amanyikiddwako nga Baramu avuddeyo ne bateekayo ekiwandiiko ku mutimbagano era nga balaga nti bagobye omukozi waabwe oba bamususpendinze okumalira ddala weeks 2 amanyikiddwako nga Peterson Kagogwe era mu kiwandiiko kyekimu balaze nga basuspendinze ono omutunuulizi w'ensonga amanyikiddwako nga Gideon Tugume olw'ebigambo byakozesezza nga bali ku live era balaze nti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Julayi mwaka 2026 ako kiwandiiko ekyatoleddwako omukono amanyikiddwako nga General Manager Abdul Nsereko yagambye nti Kagogwe yalemereddwa okubeera nga moderatinga programu eno era nakkiriza bayiseewo ebigambo eby'obulimba bwe biti kale nno mu bigambo ebyayisiddwawo nga bw'obiwulidde Tugume yavuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti nze sifaayo oba muntwala mu basement musobola okubeera nga munzita wabula naawe gwe anzise ogenda kubeera nga onsangayo eyo gy'oba ontutte kale nno era n'avayo n'ategeeza nti General Muhoozi taata we musajja mu Tanzania kale nno kiki kiwandiiko ekyasobodde okubeera nga kiteekebwayo ab'omukutu ogwa Radio 4 sigenda kubeera nga nsukkako wano okuleka okubeera nga nkwagaliza akaseera akalungi yenze Samogan Sajjime nga bwe nkutegeezezzaako nti oba oli awo alina ekirwadde ekiryamubala embirizi mubeere bulungi mweraba